Abaliko mu kkooti nga tusaba ekiragiro ky'omulamuzi okuddamu okubala obululu twakirambika bulungi nti store omwali muteekerwa obululu buno yali eriko siru ya Electoral Commission era siru etugenza okujja wano okuggula store eyo nga siru ekitwayogerako mweri wabula bwe tugenze nga tugenda tukebera munda boxes bwe zibadde ziri ndoza mukyetegeeza nti ku box 12 box 95 zibadde ziriko siru zaako bulungi naye nga box 5 nga siru zaazo zimenyese ngemu kujerabika nti ddala mbutuufu basala nansale ate nga emu yo tebagiteekako siru n'akamu ndowooza osobola okubaliryamu embeera nga kitulimu nti twajjegenda mu kooti nga tulina obwesige nti Electoral Commission nga bwe yateeka siru kungulu n'ebiri munda nabyo yaliko ebikoze eki ebikumye bulungi bwe tusanga nga waliwo ebitatambula mulundi munda ekisooka omubbi asooka abeera Electoral Commission kubanga tetulina muntu mulala gwe tulowooza ne bw'abanga amadde mulimu omuntu omulala ayinamu omukono ate nga bw'ogamba omuntu omulala yandibadde ayinamu omukono tosobola kulema kemekkerwa kugamba nti oli gwe twali waffe gwabadde avuganya naye andibadde nga alina ali mabega wa kino kubanga okuddamu okubala obululu buno kubadde kugenda kubaanika. Ekyokubiri bwe tumala okusanga boxi zino zimaze okugibwako siiru ndowoozamu kirabye nga tusaba kooti ekkirize tuddemu tuzisibe bulungi tusobola okugenda ku step eddako ojengendo bannyonnyola nga tumanyi nti ebiri munda bisigadde nga bwe twabikola ki bwe twabisanga era nakyo babadde bakiwakanyiza nnyo era ne balaba nga kibatwawanyiza nnyo obwongo naye oluvannyuma omulamuzi akiwadde. So kakati mu mbeera eya bulijjo nti mu ngeri emu oba endala tetusobola ffe kunenya mulamuzi nti kyakoze si kyabadde alina okukola mu mateeka kubanga naye bimutabuseeko ne bimusobera yazze nga asuubira nti Electoral Commission bw'obanga ogadde bw'eba nnyumba n'oggala omulyango toyinza kusuubira nti ate ebiri mundu ojja kusanga byasomola dda nnyo ate nga bw'obanga gwe watereka ebintu byo mu nnyumba kungulu n'osiba otusanga tebirimu tumanya nti gwe yakola ki yasibawo ye gwe aleka abikoze eki yaleka abisomodde kati omulamuzi abadde tali sure ddala mu butuufu oba yatereka ebintu bino ebe yasibawo store eno n'ebiri mu yaleka asigala abiterese bulungi mu mbeera eyo n'asalawo n'agamba nti sijja kusobola kugenda mu maaso kubala bululu buno kinnakimu kubanga zino boxes ze basalako siiru oba ze bamenya sisobola kumanya kikiri eri munda naye omulamuzi tagambye nti obululu bwe bawalangiryako mwami Sewungu ng'asinze Isima Semakula obulwana mu mukaaga bwe bwali obutuufu ekyo takyogedde kubanga tasobodde kuba mukisa kikola ki kukikola so nga yadde ffe tusuubira nti obululu obwana mu omukaaga bwe nnyini nabwo bwampe omu box badde bukola ki badde tebuliimu kakati waje tulaga mu maaso ekisooka etteeka lituwa bino byonna bye tubadde tukola okubanga tubikola. Mwami Semakula yagezaako ng'etteeka bwe muli mulagira n'asaba likawunti ng'agisaba returning officer ne returning officer kyendowooza nti mu kutegeera kwe era ne mu bugenderevu bwe n'agaana okukola likawunti eyo ate ng'etteeka lyali mu kakata kagikole naye kakati tuzudde ensonga kyetagala kukola likawunti kubanga bwe tuzze era mu box era tusanze ng'eboxes yatereka n'aziteekako siiru ate nazo yazisalako siiru zaazo kakati embeera omuntu akoseddwa mu mbeera bwetyo nga Mwami Semakula bwakoseddwa tumaze okwogera naye wano kakati amaze okutuwa ebiragiro ffe nga bapulida be nti mu bwangu ddala nga bwe kisoboka tusabe Electoral Commission ekisooka eteeke Mwami Sewungu mu gazeeti emulangirye ku bululu bwe 46 bwe yakola ki bwe yasinga. Ekyokubiri mu bwangu ddala nnyo tugende mu kooti tusabe kooti esazeemu okulonda n'okulangira kwa Mwami Sewungu kubanga kubadde kwa kimpatiira kwayise mu Kamooli tekwasinzidde ku biki bwe badde bina kutambula nabyo mu mateeka kubanga Mwami Semakula alowooza era tulowooza kye kituufu nti abantu b'e Kalungu baayogera eddoboozi yaabwe ne liwulirwa naye bo abantu ab'olubatu wano ku Electoral Commission be babigezaako okunyaga obuwanguzi bwobwo n'olwekyo tugenda mu kooti amangu ddanga Mwami Sewungu amaze okuteekebwa mu gazeeti tulabe nga tusoomooza n'okusazaamu obuwanguzi bwe. Ebox eyo tukisabye naye era lwakuba nti bannaffe abamu ndowooza abamu abategeka mu nsonga zino ebyokulonda bayinza okubandoza nga baba bakiboggwe kubanga ekyo kigambo sikikozeza mu kunyoomoola naye bwe kyekituufu ekibeerawo nti bw'osanga boxi nga tusobola kumanya ani agiriwo ekisooka tuba tulina omukisa ku kooti obadde waliwo omulamuzi wa kooti obadde waliwo abapoliisi ab'eddaala erikkirizibwa Assistant Inspector of Police tubadde tusobola okujjako siiru ne tulaba ki ekiri munda eri DRF mweyogera nti box eyo yawa ne tusobola okufuna omukisa ne baddamu ne bagimaakinga bulungi kungulu naye ekyo nakyo tekikoze ekito kikoleddwa
kakati tumanyi omanga Electoral Commission yetegese bulungi era netendeka bulungi abakozi baayo okulaba nga buli ballot box eyina okubanga eriko obulambe nga bwe kyetaagisa mu mateeka naye era nakyo tulowooza tujja kukijjayo nga tugenze okusaba kooti esazeemu bino ebyakoleddwa. You see, when we are talking about an election and also the integrity of the electoral process, an election is not about voters going to the polling station and they cast their votes. It is far much better than, much important than that ballot paper which has been cast by each of the voters has found its way, making weight in the decision making by being counted and indicated in the final tally. From so far what we've gathered from our client, there was a peaceful voting process throughout the constituency. There was no problem. Also, the relaying of results from the polling stations to the tally center was peaceful. But where the problem was with the returning officer. The returning officer, first of all, was required by law to conduct a mandatory recount, having realized that the margin between the winning candidate and the losing candidate was only 46 votes. More so in this particular case, Mr. Semakula, as a candidate and as required by law, made his request in writing. The returning officer received it, but for one reason or another, she rejected it. Also, what is more intriguing, that the same returning officer declined to avail a copy of the tally sheet to Mr. Semakula. And the tally sheet is very important. Just like when we are in school, when you have pupils or students at school, when you are given a report card, the report card has the different scores you have in the different subjects before the total of the marks you get are tallied. Now, the tally sheet is where the returning officer tied the results. She declined, and even today when we are asking her for the same, she has declined for reasons not known to us. So one remains wondering where she got what she was tallying, if she doesn't have the tally sheet. Then 3, when the returning officer received a petition from Mr. Semakula for recount and she declined, she well knew that there was another process, either of court recount or by a court inquiry into the electoral results of Kalungu West constituency. But it's so intriguing that whereas there is a seal on the store, the contents inside the store, some of the boxes which are supposed to be kept securely and intact, have had their seals broken. So either she employed incompetent people to be loading the ballot boxes, or they deliberately cut off the seals of those boxes in intention to frustrate this process. Therefore, I cannot say that there was integrity in the manner with which the returning officer and her team at Kalungu Electoral Commission handled this process.